nkwaniriza mu kitundu kyaffe kino mu mwezi guno ogwa Ramadan nga bwe twakola omwaka ogwedde tubeera tuleeta abamanyi mu busiraamu ne bongera okututangaza ku butya bwe tulina okweyisa mu mwezi guno. Ku mulundi guno ndine Sheik Kasule Ndirangwa nsanyusa okulaba ssebo. Amina nange nesimye okubasanga. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheik insha Allah tuteekwa okusiiba Ramadan etutuukiridde omusiraamu yeeyisa atya mu mwezi guno? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Omusiraamu ateekeddwa okweyisa obulungi era okubeera ekyokulabirako ekirungi. Yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatulalikako okusiiba nga atunoonyamu okumutya. Omusiraamu abeera kyakulabirako kirungi eri abantu bonna. Omusiraamu ateekeddwa okuba nti empisa ze za njawulo ku myezi egisigadde era nga ne bwe bamutunuulira baga nti omusiraamu yasiibye nga n'ekifaananyi kye kyennyini alabika nga musiibi. Alina kusiiwuuka n'abeera munakuwavu. Si kyekyo. Obusiraamu tebulagira muntu kusiiwuuka. Wabula okugamba nti okweyisa obulungi, okubeera ekyokulabirako ekirungi, okutya Katonda, kwe kussa mu nkola amateeka ga Katonda. Omusiibi yeeyisa bulungi, omusiibi tabba, omusiibi takumpanya, omusiibi talimba, omusiibi tageya, omusiibi tayogera bigambo bitalina makulu. Amakulu nti ku lulimi lwe omusiibi kuba kuyitako ebigambo ebirungi, ebigambo by'okutya Katonda, okwegayirira Katonda, okusaba Katonda, okulaga obuwulize bwe mu maaso g'omutonzi we. Waliwo bagamba nti bajja kusobola kusiiba olw'embeera ezitali zimu. Bo bandikoze eki mu kiseera kino nga basiraamu? Kifaananyi kirungi nnyo. Katonda tatwagaliza buzibu era ekyo kiraga nti okusiiba si katala. Okusiiba kutussa mu nkola amateeka ga Katonda. Okusaasira kwa Katonda kugazi nnyo. Yamanya nti mbasiibi mulimu abalwadde. Omulwadde bw'obulwadde bwa ngeri bbiri. Waliwo omulwadde alwala obulwadde obuwona, olwadde olubuto, olwadde omusujja, olwadde omutwe. Nga mu kiseera kino ekyokusiiba tosobola kusiiba olw'okulungamya kw'abasawo, oteekwa okumira eddagala. Olina ekisonyiisa ekyokulya. Naye gwe alina obulwadde obuwona olya ne Ramadaan bweggwako ennaku ze walya oteekeddwa okuziribwa n'ozisiiba. Obulwadde obwokubiri bwe bulwadde obutawona. Omuntu yalwala sukaali, yalwala alusa, amakulu obulamu bwo oliira obukuumira kulya n'okulungamiza kw'abasawo nga bakizudde nti senga toolye omulwadde wa sukaali, omulwadde wa alusa kiyinza okuviirako okufa, okufiirwa obulamu bwo. Naawe olina ekisonyiisa ekyokulya. Naye ate gwe bw'oba olina obusobozi oteekeddwa okuliisa. Buli lunaku oliisa masikini n'omuliisa ekikopo kya mmere gwe nga bwewaliridde. Naye ate bw'oba nti Katonda yakuwa olukusa olw'okusiibuluka ate toliira mu public. Nti nze ndi mulwadde, nalwala alusa, nalwala sukaali, bakula mu woteeri. Ojja kuba towadde ekitiibwa okusiiba. Genda mu nju yo omire eddagala lyo, Katonda yakukkiriza ate Katonda akulaba. Tukolagane tutya ne bannaffe abatali basiraamu? Abasiraamu enkolagana nnungi, tukolagane ne bannaffe bulungi mu kugulaana, mu kutunda n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Obusiraamu tebutugaana nkolagana nnungi wakati waffe ne bannaffe. Akasembayo nga tugenda mu mwezi gwa Ramadan abasiraamu banne tusiibe Ramadan, tusome Qur'an kubanga ku mwezi gwa Qur'an muyakkira. Ensonga endala tusaddaake, tuyambe abanaku abalina obusobozi basiibulula abasiibi. Okusiibulula abasiibi ofuna empeera nnene. Mujje musale salati tarawih. Guno gwe mwezi ogufuna mu busiraamu amakulu nkyokoleramu nga kifuna. Kubanga bwe kaba nti emyezi 12 kano ke kafumito k'emyezi gyonna. Olw'obulungi obulimu ebikolebwa mu mwezi guno byonna bya mukisa. Toyanzanye Sheik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abadde Sheik Kasule Ndirangwa nga tutangaza ku kiki kye tulina okukola mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Tuddeyo eri Patrick Mukasa atwongere ebisigaddeyo.